abakungubazi mwenna omukama mulungi ekiseera kyonna. Bannange eddoboozi lyange liri wansiko naye ndowooza abamanyi ekisaawa eno bwefaanana muyinza okumanya kikyentegeeza. Basaba busaasizi kunsonyiwa bigambo gena kuba na bitono naye ng'ate nakyo bigambo ebitono bye nnina mbisanyukidde kubanga olunaku lw'eggulo ekyamazima saasobodde kuvaamu na kigambo. Si mu kuba nti nabadde saagala, nabadde nkyagala nnyo naye zaabadde enteekateeka za Mukama. Naye olwaleero bwe maasobodde okwogera ebigambo byange bitono nnyo bijja kuba byakwebaza. Saba nsaasire Mukama asobozese. Mwami Tamale mirundi ono bamusambye emyaka emabega kiringa 34 mu kibuga Masaka. Yafuna netukkiriziganya ebigambo ebyo twakozesa ebyo byaffe babiri, nze bisigazza ku mutima kyamazima naye agenza 24 tubimanyi babiri. Nali mwana mutomu, muwala mutomu, okumanya kwange olumu kwali kukyali kutono naye yambudaabuda nankumaakuma olw'okuba nti abasinga baali bamulaba ng'omuntu omukambwe ennyo. Naye Katonda yampa mwoyo mutuukirivu ne mutegeera mangu ekibe byayagala, era bwe nategeera ki ekyayagala ne tusobola okuba nti tukola kitutambula bulungi. Omwami wange ono ne musanyufu nnyo n'obulamu bwe. Katonda bwamusobozeseza okuba nti tutambulira wamu naye. Naye nfunyeemu akasoomoozo katono nnyo mutima gwange. Sikanenyeza mmwe abali wano naye yennyini simunenya, era nga nkyetonda nti twalanze mu birango byaffe nti tunaaba n'emmisa wano, era abazze abasinga noza muze mugisuubira. Nsaba okusonyiibwa olw'ekyo sinze buzibu ate era mu musiina bennenya naye tetusobodde kuba na mmisa wano, kinkozeemu bubi naye Katonda yasinga okumanya ensonga ezo, tugendera awo. Bakungubazi omukulu ono tutambudde bulungi mu bulamu bwaffe. Yanvuga nanzija Masaka nantuusa kuno ne tubeera bulungi nnyo. Abaana ne tubazaala, basomesezza abaana abaagadde, era naliko ku mukolo ogumu nenjogera nti siina kintu kyonna kye nnyinza kuwa mwami ono kuba obusobozi bwange butono, naye ndikwatanga akatono ke nnina ne muteerangayo ebitambiro bya mmisa nga byaki kwagala baana baffe. Taata ono abadde taata omulungi eri ezzadde buli mukazi eyazaala kye yalibadde yeegomba okuba nti omwana we ayagalwa. Era abakyala mwenna abali eyo, omwami bw'akwagaliranga omwana manya naawe aba akwagala. Ekyo mwesuneko abakirina ate abatakirina musabe musobola okukifuna. Mwami mirungi otwagalidde abaana abo basigadde mu mbeera gye simanyi nti ffe bamaama tunaasobola okukola taata byabadde abakolera. So mututeeremu essaala mutusabire tusobole okukola ekitono kye tunaaba tusobodde ate n'abaana babeere basanyufu, ensi etambule. Ensi tejja kuggwaawo lwa mwami mirundi ate ng'alese ezzadde. Ntuusa okwebaza kwange okw'obulamu, okwebaza kwange okw'abasawo ababadde ku mwami wange nga bamujjanjaba
mu ddwaliro Ekisubi omwami wange ajjanjabiddwako era abadde alina omwana omu mutabani wange Pontifu Tamale yabadde akulira abasawo bonna oba abadokita ababadde bamuliko mu ddwaliro Ekisubi era omwana oyo y'omu ku badokita betu abali Ekisubi. Akoledde wamu n'abakulu abalala bakola nabo ne banoonya obulamu bwa taata. Era omwana oyo abadde antuukako n'ekiro ku 8, maama taata ali atya? Maama sinzize leeti, taata yalidde. Maama taata bamuwadde eddagala ekyamazima nga buli kimu baba bakimukoledde. Naye sirina gwe nnenya, buli kimu taata ono yasobodde okukifuna. Kisubi no sina Kisubi eka amalwaliro olwaleero buli omu amanyi kye gategeeza. Kiba kitegeeza ssente. Olumu luyinza n'okukuttira mu buliri nga tolina 10, naye nze mbalayirira nti ku mwami ono ku ssente zonna tuzifunye enzungu, eŋŋanda, eza bbulaaka, eza buli kkala nga tunoonya obulamu bwe, naye tetusobodde kukola ki obufuna, kubadde kusalawo kwa Mukama. So nebaza abasawo mwenna mu Kisubi hospital, mwebalenna mwebalire ddala olw'okujjanjaba taata waffe nga temumwenyinyala nga temumwekaanya, naye Katonda kubadde kutegeka kwe. Nze ndi mukyala omukkiriza, nebaza Katonda olwa byonna. Sookera ddala okwebaza taata waffe omukulembeze w'eggwanga lino, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Pulezidenti oyo atukoledde ebintu bingi, naye ate bwe kyatuuse ku mbeera eno kyo kyasusse, kubanga omuntu Omuganda aga nti akasukka omumiro tekabalwa, naye ate kino kyabadde kirungi nnyo ku ebyo byonna by'ozuukuba otukoledde ebintu bingi. Naye simanyi ani gwe nnyinza okutuma kubali wano. Message eno yali mutuuseeyo okwebaza, kubanga sina bannyo okubeera bweru kumanya bakulu kibali wano. Naye yenna alina omukisa okusobola okwogerako ne taata waffe oyo, mugambe tusiime nnyo nga famire. Abaana basiimu, fe bannamwandu tusiimye. Taata baffe abaami balamu bange bonna basanyufu, kubanga ekyamazima omwami ono yakutte mu bukadde obuli 40 n'okusoba mu wiiki 3 oba 4 ze tumaze Ekisubi. Bannange enfuna yaffe si ebadde ey'amaanyi, kyali tukalubiriddemu. Ate n'eddwaliro obala naye ebintu ebibeera mu ddwaliro biba bingi ebitwala ssente. Taata tukwebaza nnyo, n'alifukamidde naye n'omubiri gwennyini mugonvu, kuba mmaze omwezi mulamba ku kitanda nga nzijanjaba taata. Ate nkomyewo embeera gye nziriddemu saasobodde kulonda, nsula ntunula, nsula awo mu nsonda nga ntudde. Naye nja kukikola, nja kukimaliza, kubanga kyenkola nkyagala era ndi musanyufu nakyo, sikyevuma, kubanga omuntu ono obadde mwagala, mukwano gwange. Omwami ono kumanya tabadde mwami kyokka nti mwami wange, naye tabadde mwami kyokka, abadde mukwano gwange ng'omuntu. Ffe tubadde tulina obumu obutasobola na kusanga olumu mu maka amalala, kubanga namutegeera bw'ajja ofugyemu okutataganyizibwa eyo, nina engeri gye mukkakkanya, ne tuteeka oba akatebe awo ne kiri tunyumye bwe tukulaba ng'ateredde. Nga nzizeyo ku nsonga endala, bane sirandazze naye kambabuulire ebigambo bino, kuba eno embaga mu maka gano teridda. Eggulu lino ne bwe liwanika ne ligwa wano yo teridda, kaninde endala naye eno sijja kudda kugiraba. Nebaza taata waffe Pulezidenti, sigadde nkusaba nga nkugamba nti olw'okuba mutabani waavudde mu maka muno, ennyumba tetugiggadde,
nze muwalawo nsigaddemu pozi n'abazzukulu bandekedde nze abaana bange naye gwe tusaidiyo bazzukulu tukyalinayo abato ddala bali mu myaka egya pifu egya pitu olumu neppi wano abaami enkola zammwe muzimanyi ngeri gye mulekwatamu eyo abaana mubakweka mukola ki naye bwe wabaayo omukyala yenna ng'alina omwana alabika nti ali mu myaka egyo tumulekaayo nyumba bazituleseemu kuffe tekuli apangisa konkona geeti oba wano oba ewa munnange zana abaana tubeere nabo bonna bakulire wamu ne bannaabwe abalabika nti basuumuseemu kale taata waffe tukusaba ndowooza ebisigadde nebaza abaana bange bakumyewo okulya mbadde sibebaziza nese bagenda mu mmere bakulembeddwa Dokita Mmere mu baana abo twafunyemu Dokita Mmere ng'ekirimu ekyo Dokita Mmere oyo erinnya kanditereeze mbadde ekisubi omwezi omulamba naye nze siguze wadde akandaaza k'ekikumi omwana oyo John Tamale eyimirirako bakulabe awamu n'omukyala bakoze omulimu omulungi ennyo ng'omukyala afumba emmere oba obadde azuukuka saawa mmeka bannange okuwera saawa 3 ng'emmere ekyekya kintuuseko kirungi nnyo saawa 7 emmere nejja saawa 10 saawa 2 emmere nejja nga mwami mmere we yajja n'ekibundi ky'ensawo ku mugongo erimu emmere taata alema okulya obubi mmere ya woteeri taata alye bulungi obulamu bujje sebo nkwebaza Dr. Potif nkwebaza abaana abawala mwenna be mbadde nabo ku kitanda mwebale pozi ababadde ku masomero mwebale ndabayo nga 2 Salibe Uganda Matters Namugongo yimirirako bakulaba oyo teyasobodde kulaba ku bulamu bwa taata bonna nga bwe bubadde taata teyatulaze nnyo kutya kulyawo nakulinda kunona abaana ku ssomero nti bamulabeko ninaffe twekanze bwekanze ng'obulamu bukoze eki waliwo n'omuwala omulala wuuyo naye asangibwa ku ssomero naye teyasobodde kulaba taata naye yaggibwa ku ssomero bino bye yasanze kati abaana abo basaana okusabirwa be tukyalinamu nga bakyali wansi ennyo mubasabire nabo basome balala bawala bakulu bajja kwetetenkanya obulamu bwe buto bwe butandika banne neyanziza nnyo nebaza omwami wange mulamu wange jjajja w'abaana mwami Sally John sebo gwe nja kuweta ku magulu yadde ndi mukoowu naye kankikole maama bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tetubadde nakye tuyinza kukola yadde ssente tubadde twazifuna naye nga taata oyo tetuli naye abadde mulungamya nnyo gyetulina buli kimu ebbanga lyonna lye tumaze mu ddwaliro omukulu oyo n'emirimu yagireka ng'akeera n'avuga n'akwata akatebe ng'atuula mitwetwawo n'amukwata mu mutwe kati yasuza atya kati owulira otya kati kyekikuluma kati vumye kati weeki kati bambi taata twala omutima ogwo ne maama awamu n'abaana abava mu lujja wootudde ababa obadde otambula nabo nebyemugisize mutwetikidde byonna mwebale kutubeererawo balamu bange balirya ne bali awo wansi awo mwenna mwebale nnyo okujjanjaba muganda wammwe kibadde tekibakakatako bangi balina baganda baabwe bamu bafiire eruzira balala emulago nga talabye yajja kumulaba naye mwebale nnyo mwebalire ddala omukwano ogwo emikwano mwenna abazze sijja kumenya kuba ekitabo kijjudde n'ebitabo bibiri ebyaba visitors so kati sisobola kumenyayo yadde n'ogu nja kulekayo ate kindeetera obuzibu naye buli amanyi nti yalinnye mu ddwaliro ekisubi okulambula taata w'abaana ono tukwebaza mu kiti ekyo n'obuyambi bwonna bwe mutuwadde ndowooza nkomaawo bana ekisituuseeko sinzaali obulungi ennyo muteeke mu ssaala erinnya lye nafunye zito nnyo nnina ekitabo kye nagenzeemu ekyabannamwandu nja kubeerawo nja kuguma sijja kudduka mu maka muno baana abato basigaddemu nja kubakuuma
ate era bajja kukula abatannafumbirwa bafumbirwe, batannawasa bawase, abasoma nabo bamalirize, deguli bajja kuzireeta nga bannaabwe bwe bakoze. Byonna ng'Omukama ye mubeezi wange. Omukama abankuumira, abakungubazi mwenna mwebale. Ab'okuli omu ku kyalo gy'avudde wano ndabyeyo n'abavudde egguluze banneeyanjulidde Fort Portruarua. Nammwe ab'Ekyengera mwebale. Nze mbadde wano ndabye abantu okuva lwe natuuka. Embaga ziringa eziri ennya ku kyalo, ebweru wajjudde n'olowooza oba bali wamu naffe. Endongo ekubye wano ng'omukulu bwe yayogera. Nasooka ne kinnuma. Njagala ogenda okubijja mu amasannyalaze ngambe gaweddeku nga sikyabasobola. Bansinza amaanyi batuukiriza ekiragiro kya mukwano gwabwe. Naye mwebale nnyo natuuka n'enkimanyiira ate nenkisanyukira kuba kumwatuukiriza ekyakola kiyali ayagala. Ekiro kya leero tugenda kusula wano, basaba munkuume kuba ne munjuntyamu. Oluggi luggule newakwata okuziika kuwedde konkone nga omukulu bamulwadde mumutya ne nga talina buzibu. Nja kubaaniriza nga bwe tubadde. Abagenyi ba mwami mirundi mwenna mwebale kujja. Omukama abazze bulungi nga muddayo. Mukisa abafeera